obunanfuusa obukujjudde kati abasilaamu mbo baagala Bobi Wine obunanfuusa obukujjudde Lumbuye wanasiba avuma abanaddiini nga Bobi Wine tovangayo kati weefuula mbu oyambadde ejjuba mbu abasilaamu Bobi Wine wangwe tetukimanyi nti Bobi Wine oyogera ne Lumbuye wano Bobi Wine yavuma bambi Abudu Kalisa omugenzi Anas Kalisa Bobi Wine n'osirika enkweze ezikujjudde enkwezenge kati mbovaayo mbu abasiraamu mbu obaagala nnyo Lumbuye wanavumya abakulembeze b'eddiini ey'abasiraamu n'osigalayo emagere ng'osirise oyo Lumbuye yavuma abakatuliki n'avuma Archbishop Dereta Archbishop Kospiriano Kizito Lwanga mbu omulambo gwe Museveni yagukunamira Bobi Wine tetuli kusonyiwa gwe novaayo sebo n'opostinga Lumbuye abakatuliki twakunyigira gwe Bobi Wine ezenkwezi kujjudde bavuma bati Archbishop n'osirika Lumbuye naga nti omulambo gwa Archbishop bagutwala lwakitula ne bagukolerako ebyamasitaani oyinza okukyogera ekyo luyale oyinza okuyisaamu kasoleki kyaki n'otuyisaamu amaaso bwe tutyo Lumbuye ojja kufa bubi Lumbuye ne bwendi banfudde banne temukkiriza nga mulambo gwa kisajja ekyo kulinnya mu Buganda n'ogamba Archbishop Kizito Lwanga mbu omulamu oye Bobi Wine enkwezi mujjudde kati Bobi Wine wali oyogera kika miliyoni ne Bebe Cool ebyobufuzi byakulema Bobi Wine wano tugamba ogenda kujjako Museveni nga tomujjangako myaka 3 tulinzo tujireko Museveni oli magere mu bigere webase Bobi Wine tugamba Museveni tajja kulayira teyalayira Bobi Wine obuzaabuzani musajja gwe yani gofuli ngoloza tetwasoma ffe mbo Museveni tajja kulayira Museveni kwali afuga gwe kenyini Bobi Wine mu bigambo byo watugamba nti omusajja tagenda kulayira President Museveni yalayire kololo ngoli magere webase Fani tubya kisiru namwe mumuloza ensiyo nayo namunagirimba mu byekisiru mpaka ddi muloza tulabera mu byekisiru mpaka ddi nine gwaga line miliyoni 5 ez'abantu fenati tuli basiru gwa kayini Bobi Wine otugamba nti oyina Abamerika baliwa kwebuzabuza na kwebuza magezi goza fenati wakulira mu ghetto hani gosiriwaza gwe principal tubya kisiru Musibanya sai egenda kujjejjeko Museveni atula mu UN ayitawa luli yali ne Biden yayitawa mwenze we mubanga mumanyira abantu mwe bavubuka mu abanupu abatasoma temuloza nti eggwanga lino lyammwe tebyasoma binaku bali awo babirimba nzoizo kumnimba nti America yinzo kujjako Museveni nga Museveni yakuba interest za America mu Great Lakes region taka ne Mary tuzijjawa ebyo kulanisa tubijjawa 60% of Ugandan budget is supported by America and European Union. Mbuli America sanction je yateka ku Uganda. America banywanyi ba Museveni n'aba Yudaya beba musibidde ku buyinza. Mbuli gwange ddala we lyagala okujja ko Museveni nga America bamugamba. Amajega fega yingidde Kenya negajja emundu mukaga 32. Kenya inachi yayogedde. Our army went to Kenya to remove 32 guns. Twin operations ekalamu janetulukana wakati wa Kenya ne UPDF. Twin operations ezili Congo. Twin operations n'amajege Burundi. Museveni wenzo kumwepakira kokati. Is the leader of the Great Lakes region. Goza lwaki bamuyita muzisadaka. Temucha alwanisa Museveni mulwanisa Museveni zimu. Bobe yagala kutegera ati Museveni wamanyi gende Kenya. Obabuze nti Museveni yani. Genda ko wali ejjumbe Sudan. Ask them who is Museveni. Lwakuba mutemwasoma temwagala kutegeera mwakyawo okumanya muli basiru. Empalana yabafuukira empalana. Omusajja ye w'amaanyi gemazimu Museveni w'amaanyi. Teri musiru afuga asi myaka 37. Wanza n'okukyogera mu bazungu nti Museveni si mugezi. You can't rule a country emyaka 4. Emyaka 4 ng'omuntu afuga ensi. Oyo ye musiru. Nemwe basiru. Omanyi omusiru tategeera nti ye musiru.
Stupid people never understand that the ones who are stupid. Kati ekizibwe kiruma NUP. Abasiru banji, abatasoma banji, politics wabo wakulekana. Yedididi, tumutwala. Oizo kujja ku government ingo okubandulu. Government ina process engeri gye bagijjako. Ugenda mu bibira bye Congo n'olwana. Okujja ku government ya Museveni weetaga billion emu ey'emmundu. Oyina okugenda mu America bakuwe billion emu ey'emmundu. Weetaaga tanka lukaaga. Weetaaga rocket launcher grenades. Weetaaga intercontinental ballistic missiles. Okube bombo, okube makindya, okube balaxi ya feye kasejjagirwa, okube Air Force nakasongola, then ya utandiko ganto yagala buyinza. Netweza ku bantu oli magere mu bigere. We basola babi Nigeria mbunawo yagala ba president. Mwe bavubuka mwete butumanyira nga mmwe. For project je tuliko ya kufuka gwanga si ya bya kisiru. Don't put me in your level. Wenzo kuje wange nga toina mundu nogatu yagala kujja ko mukulembeze. Otandikirewa. Ogenda kulwanisa condom. Stupid. Mutuje ko busiru n'obutategeera. Nga mwekwese mu bintu bya mwebye bya struggle. Kono waliwo struggle. Mpuga akera wa Museveni. Abakaba nupu bona babaira wa genocide kapeka sibasangayo. Sibasangayo wa genocide nga bigenzo kima sente. Biri mu struggle. Zete mumanyira nganzi. Sasa nitubya mwe bya kisiru. Nabivava mudda. Kutisabutisa bana babandi. Omuntu oyimba struggle teriyo. Struggle bayimba nyimbe oba bikolwa. Bobi Wine yabivaamu dde ebyobufuzi. Kati alwanagana na kamiliyoni. Era Bobi Wine ddeyo mu byokuyimba byosobola. Bobi Wine will never be president of this country. I want to tell you point blank. You will never, you are not even near to power. Okusinzira byokola. Negatibwa kuba nabagwagwa abali ebweru. Obuyinza buli Massachusetts. Abanafuga Uganda bava Boston. No bitunuya n'amaaso negakuluma. Museveni obuyinza abukwatira New York. Tumbavu. These are idiots. Oli Dubai oyoza bintu. Mbuyagala kyusa government. Olonda. Abali ebweru mulonda. Mwino obukongo bulo. Do you vote? Shut up. Tebalonda. Basamiridde bwasamirizi bali California. Fe twagala kukyusa obuyinza babugabira London. Tumbavu gwe ko Jomusiru. Mutujjeko obusiru. Obuyinza bwa Uganda buli Ntebe. Buli ayagala obuyinza agende Ntebe mu State House babukuwe. That's the center of authority. Tebanga ko New York. Museveni yalwanira Dubai. Teyalwanira wano Luweero. Nemwe mumanyira nimwe. Mubavubuka mwe mumanyira. Nimuloza buli omusiru. Nze temunteeka nga mbyeshirwe mwenze nasoma. I'm highly educated. I went through good schools. Nze nasomera Buddo. Nze gwolaba nasomera Seeta. I had the best education in this country. Don't joke with me. If you want nonsense, I don't have time for nonsense. I want to be a president. I want to be a vice president. I want to be a minister. You think I'm in the government for your own benefit? Nagenda zimba ngudo. Nkola mu URA. I'm learning how state operate. I'm going to be a minister. Ngojonsa mwe bya kisiro bya fidia dictator. Ompita buno bwana bwe yekolera obunako. Obwambala masati asatu. We don't fool us here, Bobi Wine. Bobi Wine, don't fool us here. We know how a person can get power through elections. If elections have refused, you go to the boss. Genda mabire bibira tebiriyo. Bobi Wine, why don't you go to Mabira and fight? Genda wano mu kibira ky'Empugwe. There is a forest in Empugwe. Come there. Then we shall know now you want power, you are serious. Obera kulya na mukyala wo Bobi. Etungo mulimu kulya bya nyanja. And then you come and follow me. Me, son of Mirundi, grandson of Yohana Mirundi. Can you follow me on politics? I'm politics myself. Nze bya bufuzi. I sleep in a political shrine. Then how can you follow me really? Nze mu bya bufuzi tosola kunima. I know the next president. I know the next president of this country. Like it, hate it, Moses is the next president. That's it. Oba Mvuma.
nze Tamale sogerangako bya kisiru. I've never said something nekitatukira. Muhoozi is the next president of this country. Gendo ndoge time olutero. Time, okay, let us wait for time. Bobi Wine is the opposition leader. Yechifo kye yachekwata. General Muhoozi is the next president of the Sibalimba, you people, I'm not lying. You remember my words. Oba nafuga yetano, oba 10, I don't know. But what I know, clearly, it's on the horizon. To intellectuals, abasajja balina amaje. Jeno muzuli watu kama jege gamukubira saluti. Bobi Wine anyamukubira saluti. Bobi Yanga, Nubianiri. Stupid. Mubire mbya chese kati Bobi Yanga ayogera chinga anjogera. Nubianiri, how can Nubianiri say something in politics when I'm around? Nubianiri ya so much. Kuandika nyimba. Enojita Jamaica gwe. Uganda fugibwa omuyimbi. This is purely militaristic society. Enojita America wali values. Mutwapo agenda mu court. Wano Museveni onzo mutwala mu court. When the constitution clearly says nti ya protecting well-being y'abana Uganda. Article 92 of the constitution yegambe eti. Era tebyasoma. Nina babulira article constitution yekugamba. President 7 ya protecting well-being y'abana Uganda. Ye mukubi wa constitution. All power belongs to the president, the executive. Omulo power. Is the court, is the parliament. Bana babbi bamu bati bo balite bamanyi nti Katego. Ekyanumye kyokka mu mabati mama Kadaga. Mama singa yanebuuzaako. Mama Kadaga yekka ye yanumye mu byama bati kwa bagenda basiba. Ba minister babiri bakwate. Ako kali Katego. Kwa batu babye sete mu gwanga ndamabati. Amabati kitu kitono nnyo. It was a trap. Mukahaniza afati nga yabadde agenda obeera governor. Politics ali mu gwanga lino. It was a trap. Iron seats have become iron seats. Nama tuli mubama bati. Really? Kale mwandi nze kisiko kunyiza mabati. Mwabba bitono namwe. Still big things. Naye abakala mujja bali bubi. It was mama Kadaga namugamba mama wegendereze. It was a trap. Abasigadde tebankwata ko babago. Mama Kadaga yekaye yanumyemo mu byamabati. Teyamanya nti it is a trap. Nuli naliyo mama nalinyezera ba mama Amelia. Nempitira we wa mama Kadaga nemuga mama. The iron seat, it was a trap. Speaker yagaziza Anita Amongi ana chiri mu government eno kati speaker mabati wali ogatwala wali yali ku sente zoyina kwaga speaker Anita Amongi yomu kubagagga mu gwanga lino. She's generous. Namwe babbi mwe muswaza. Wali wababbi mu government ningula babaswaza buswaza kati amabati mugatwala wa. These iron seats. It was a trap. Nemwe kubira amasimu owange niriya amabati. Ate list nene. This time jajja tihabulwa bajja basira. Nve mu byamabati. Omanya ababbi mu government banyiga mango. Nange muyinza okunga nti nange nafuna. I've never got any seats. Omanyi mune ebitu bya Uganda bizibu bakuteeka account nange nafuna. Mbu junior I stole any seats. I've never. Nebuli ye yakwata ku mabati. Returned any seats. Tega kyali iron kati gali iron seats. President 7 ayina obukodyo 7 bana abashavuganya mu 7. Munega no si iron seats kati iron seats. Gasoka kuba iron. Ebati erigula emitwalo 7 bulirimu. Nalite.
Speaker yasasanyize milioni 3.5 so bambi mu buwombeefu obw'ekitalo abaatwala amabaati return them ne mu ebintu nga binene muswala banne muswala ne mu bampat echa munabba mategula these were not iron seats, the iron seats. Waliwo yo MP we Kalamoja nchinjogerera bulungi iron seats. So it was a trap. Mama Kadaga yekaye yannomyemu. She had a good record. Mama bwe yali speaker. Hisi banenga yafuna bane Mama Kadaga. Seke yatukola bubi ye nalemu okujjako Mama Kadaga. Ye muntu yali ategeera abanako bane Kadaga. Tewali ba speaker nga ye. Baninga bane ne debate ya parliament zatu nga mama ye speaker. Mujukira mu COVID yawo. Honorable members. They will come here and give a quote. Omanyi mu COVID bali bagala kujja parliament. Mama najiremezaawo. Wali were omubbi. Naline Mama Kadaga ewe. Sebo ne bawandika mbu bawandika budget. Amayinja bilioni 5 mbu bakubenzige. Nati yensi. Waliwo omubbi mu government yawandika bilioni 5 mbu tugula amayinja. Gana amabale mbu gakubenzige. Mama ne mugamba mama n'abisangula. We shall miss you Mama Kadaga. Kubanga singa gwa badatu dawo ku ne parliament ya nyomanga. Kugangula ba debate tewali bigitawo bya kisiru iba ne mama. Ne bamukuba. Ababbi tebaseka. Olaba mwakuba mama. Nze natyaba mafia begwanga linera atabatya gwentya. Bakuba Mama Kadaga bamutwala tulaba. Ne twalwanako. Naye nga amanyi mangi. Sibi ebiseera bye bankubiramu emimwa. Bana akalulu ako kanuma. Mama yafuna 192. President seke yatukola bubi. Ate singa president Mseveni kujja Mama Kadaga yali akawangu daka akalulu. Olaba yafuna 192. Nemne batusinza amanyi. Tayebwa nava mu kalulu. Deputy. Tulwanye ne politics. Ketuliyeko ze tulidde tunyuke n'abalala bajje. Kasita nafunayo sipasi yetayita mu masasi. Let us sit and we gawe. Don't mama tusangayire. Njagala Mama Kadaga is the best politician from enkola y'emirimu. Ng'akyali mu parliament yansanyusa nnyo. She's a lawyer. Ne kati ani ayogera. Semuju parliament yajefuga. Where is? Nobody talks. Etteeka ly'ebisiyaga nsina buzibu n'abasiyazi. Ekyo kyonna kibagamba dda. Mubeera mugambo Pastor Kayanja mbu ali abaana ebisiyaga bo baba bagenze kola yoki luyali. Nje kide munsi buno basajja bibagamba bakulu. Otwala oti omunyogo ewa pastor agusabire. How can you take your honors to the pastor to pray for it? What do you expect? Kanala bekine kivuga boda byonna bisajja bikulu. Mbu Pastor Kayanja yatuli ebisiyaga. Kainulire embwezo. Byonna bisajja bikulu bivuga binonya sente. Kayanja ne wemba simwagala. Gwe kye kyakutwalayo. Ye yakwambula empale. Musimanya bandidde ebisiyaga. Totubuulira. Don't tell us your nonsense. Bivubuka mwe mwitiriza okwagala sente muzunga mu basumba. Ne muve wakayanja kubiri ne mudde wabo jingo we mudde wakakade. Muli mu ntalo z'abasumba muzikola moki. Kayanja ne bujingo bayina ebintu byabwe baleke balwanaga ne buli omu ayina amaanyi ge gyagajja. Zenyizo biyingiramu. Ebisajja bino bivubuka ebivudde byonna bizibu. Lwaki tebali yanze? Amandi Sam.
botuna nabagamba nti babalidde bisiyaga weegoga n'ogwa n'eri okweyambula n'omusana guddayo. Some of you, if you are naked, really, why don't they eat me? I'm here. Lwaki Pastor Kayanja takwana munza anyirira? Kwe wama aliwo mulenzi avayo nagati bamulidde bisiyaga ngolaba anyirira. Nuga, it can happen. Kati nze nga navuddeyo. Ninga bana was raped. Timuchikiriza. Yes, that boy is handsome. I'm handsome. I have a good job. I'm educated. Nekati otunuya abavubuka abavudde. Bevubuka mwe mutujeko obusiru. Mbujuni yabandu epi. Ukanirwe epi you. Nze abakazi bandu epi nze mirundi mingi. Mbwendo opa ku police. Olaba court case. Mubandu epinze. There are categories of boys who can be raped. Tolimu, you are not there. Ounye nkwa watonyirira. But no yebo nabavubuka baganti Pastor Kayanja yabali ebisiyaga. Ojja kwegoga ogweri. Luyale wa man of God ne tubate tumwagala. Ni abavubuka babi. It can't be cheap to that extent. If I come out and I was raped, there's a pastor who raped, you can't believe. Because I'm handsome. Yeah, I got to go. Otunanga koni. Otunanga bawasira gasumba. Kati bakuru epinge bati. Singa buluno kavayo nagati bamulwa epinza. We can believe. Bavubuka mwe mugende mukole. Muve mu ntalo z'abasumba. Ne muzuka ne muve wabo jingo ne mufunayo sente. Ne mudde wa Pastor Kakade ne mufunayo sente. Ne mudde wa Kayanja eye wasenyonga. Mubakulwa epinza. Nze ngati bannandu epinga. Eteka lyebisiyaga wa president alisigning abatali signing mukume nyuma zammwe. Kyono nkibabuulidde. Nze mune bankwana. Wane musiru kye yali tankwana nga mulaba. Bankwananga. Kitegeera. Neera I refused. Mwabatagana kwa mwabachi. Nabanango bwavu buli mugwanga lino. Inze mi. Wano Rich yannemera kwera mwamulaba. My brother Rich. Rich ogamba ki? It's my friend. Rich mukwano gwange kate mukimanyi nti is my friend. I'm say Rich nga njagala. Ndolulu penge lwali lumanyira. Nze njola kasasiro. Nakyawo oluvubuka olupenge. Nali manyi lutegeera kate lutegeera. Wano sebo kubyaka baka lupenge lwagenda ne lukola video. Penge kikusibye mu bwavu toyina mukwano. Learn to make friends penge. Osabirize ekimala, osabiriza ku sete ku PayPal. Birthday yange. Bazaweda bazi kuwanga wabavuma. Muntu kyatayina mpisa. Olumengala ezikulisa penge. Isi my all access ekimuyambye amanyi bakamabe. Amanyi who matters. Nepenge oyodde kasasire Netherland emyaka 7. Toyina kyolagawo. Oli mutwaliko simanya twaliwo mwaliko ne mukola ki. Sete mataka atazina tabigula. Mujje koma mwebyo twaliko fe twalina shares zitwale mu banka bakuwe sente. Butasoma bwe bubasumbuwa. Mwagenda mawanga g'abazungu nga temusomye bazungu.
Chobola mujja kwebereka kubikaze ebizungu bimalate bibawe divorce ekisumbuwa penge busiru ebisada byalina okukolera mu sente yadda mu kwasamirira nomutwenera kajiko keteka mu ggwanga mwozaalibwa munawo ojokolera hivyo wenda woza yongani who are you you don't have any property oyode kasasiro okuva wagende Sweden sente mataka atazina tabigula omwavu n'omugagga mugagga tewaliyo middle ground wano penge wasabilizanga bazawedde omazo bavumi gwe Lucifer ataina mukwano wabaki kati wali onvumira kipenge wachazanga ku live zo nkubererawo eno yagalo mmanyire tuwefuula mmanye nnyo go mmanyiko ki okusabiliza gashumba ne bala museta kikufuula nti oli wakabi badde manyira bo babakowa oyo penge tabera kusimya gashumba ne bala mu asabiliza sente ako gashumba ze byonna bivamu bwamana munene akola bulayivu awe ntegeera ye gwe penge otandika n'okwogera ku bayimbi gwe luyimba kiri oyina gwe I look at those boys, they are stupid. Umaze Sweden emyaka ogenda myaka 8 toyina kyoyina obadde ku social media nafe abaakajja tulina wamma kye tulagawo gwe nseba teyakusala mabega n'amaaso olina ekiri kirumbuye kimatumpaggwa lumbu yagenda fiira mu buwanga ate singa musisi yakitta ebibozi bya lumbuye mbu Museveni ali lubuto yalufunye atya lumbu yasibu yabeeramu mbu ntandise bwenti olwaleero Museveni ali lubuto. Can you find me in such nonsense? Temwina makulu naye mwewadde amakulu mmwe. Omuntu ne ku birthday yolo kyasabiriza sente tubakutere sente ku PayPal. Really? Mwe muli kula kodi. Empisa zabagwamu temwina kyemuli. Mufunye omukisa mugeze Bulaya muze mwasamiridde. Mbuze nina akatabo. Nzolaba nze nina akatabo. Akatabo, that's the mean of transport. Buchanga Uganda tandika bakagenda Sweden ne bali bameka. Ate bakyagenda. So a place is not a prestigious place. Mbonze nsula munyonyo oyinayo kiki ekibuuzo. Osula New York oyinamu ekizimbe. Amalaga bajjudde. Nze nsula mukatanga nga nina poloti. Nate sura kwenda mu America nga sina kyenina. Sizaboya byannema. Sisobola. Ensi kiki kyoyina. Kiki ekiri mmanyago. Kibayita obulamu. Mu banka bakubuuza ati wakatabula mu America eminoni emeka bakuweroni. Wali obabuuza ati otambudde nnyo mu America jantu kuweroni. Ensi tekyuka. Property is property. Kagani mwe bapenge. Jemudde ne munu obuwalaji n'okulala yivuli no kubwenge bwa sente mekati ebweru gwa rais. That is life. To you that's life. Obulamu bwoyagala. No matter no discussing a parasecha no kwata lutalo. No, you are past that. Penge kati singa you elevate. Bitu sora kwanga yekolera byakola. Mu Uganda omunako omuzibu ne penge ali Sweden is a topic zoyogerako. You can't. Fawa mutu bego manti inze Tamale singa nali mu America sigate ne mugezi nnyo because there is exposure. Nino sango omuntu abera Massachusetts musiru muzibu no bono visa bamu wayaki kese yabaji wamu omulala. Yagama nti basobola ofuna obuyinza nga tebalwanye mu Uganda. No kati obono byamusalira ki. Stupid. Absolutely stupid. Nenga naye munimbu naye gyali. Look at them. Bakulira mu bwavu bafunye ku sente zibatomedde. Nobaga kati obuno bambi obaye omanyo okukulira mu bwavu kintu kibi. Naye okubuvaamu. Si papa wano tebamusibye. Si papa butasoma bwe bumusumbuwa. Namugazi papa wesonyiwa abantu abo yagana. Yetadde ku bakwano be. Si papa yagende wa president bamu obukadde 10.
ne mali ye yonna sipapa eweddewo bakwano besibe bamuliddemu olukwe sipapa nenga sipapa ne bw'omugamba sipapa weesonyiwa abantu abo butasoma nakulira mu bwavu sipapa namugamba yali mukwano gwange ne mugamba sipapa weesonyiwe bakwano bwe bakulyamu olukwe gavumenti yamuteekako bambega emmotoka ze zigenze sipapa zeeyo kwavuwala kye baali baagala kesete ze zaali zibaluma sipapa ye mugagga yabeeranga mu bisiripa gavumenti ekukkiriza odiscourage ng'abantu okukola ne butawulira nekwata sipapa ne mukweka ekyanja ng'era bamunoonya yeewadde SFC oyinza okuwumu SFC beweewaana baba kuwadde kuketta sipapa kyatamanya nti amagye baagamuwa muketta nimugaa sipapa wejjeeka amagye kyekyekoomya butawulira kubanga abalina ssente abasinga obunyi mwakulira mu bwavu ebintu byonna byemukola bya kisiru abavubuka abasinga bafunye ssente mu Uganda bamaliriza bubi because you grew up from poverty bwofuna ssente ngakolemba ovolooza gwasinga amaanyi abanyankole balina ennyumba ebuziga zitulanga abantu baali bazirazeeko mu mawulire nkutwaleko emunyonyo olaba abantu abalina essente mu bisenge nga bazaanika ne ku musana gwe n'omuntu bw'okulirako mu bwavu ssente ne zikutomera n'oleke tuli wa kitalo ekyofunye abakuumi bakuume kuki olaba nze Tamale tebankuuma kati gwe bakuume kuki toyina mirimu gy'okulira gavumenti if we are not protected nze saagala jenosale yali aŋŋamba bo Junior tukuwa abakuumi I don't want nze mu man of the people kwa manyi gavumenti wempeera abasirikale begenda kunketta Junior ayogera nani basi papa kye batamanya eno gavumenti yabayekera teyerekerayo ngazi papa abantu abo bemalira mu lwaki bakwano bo sipapa yesemberezanga buli omu yalina omutima omulungi sipapa empalana ziri mu music industry sipapa teyalisa akabayembe mu covid bali bamaanyi bayimbi yabalisanga mu covid mbamanyi mmwe sente mwazo kimanga wendi mwali mumwogeredde wadde ekigambo inkwe chovola banze byenda bye ne byepisembu eseno tekyanneemazaamu nange Tamale bajja kunsiba n'ekiseera tekinnatuuka I also go to prison but time has not arrived wano Kamiliyoni ku byakalamagi yali tagenda mu kkomera tebava muyamba nze tulina n'abo abasajja ba Kamiliyoni nga mubavuma mulwaki bawagira gavumenti Kamiliyoni alina okuwagira gavumenti kubanga likodi ye yokka ewunya sajja banyigamu katini alapazi fayiro ya kalamagi yaggwetya Kamiliyoni akogga akogga nno ne bajja fayiro ya kalamagi akogga buli omu ajja kugendako mu kkomera n'ekiseera tekinnatuuka even me I will go to prison I know that under this government but my time has not come badde ninasa bonna bagenda yodda onazi papa yasoose bw'atategeera bayeekera bano gw'atakimanyi kati zinaza naked truth I will go to prison one time under this government. Nete bannayagala. Wano kutere mundu ewuwo kyangu nnyo. Nibaka gwembega wa IDF. Gwe banyizo olabe. Kati ze ba Kamiliyoni sibanenya. Sije batu batya. They have to support. Kaba yine bikolobero bingi. Kazi baliwe baleta sente
Olina leta sente naloza wakalaba sente Junior etakali aye balitwala nkuobo kadde 10 nse Tamalenzi ugenda okujja nse Tamalenzi tata wange yembega asooka my father is in intelligence aina miso Mirundi Internal Security Service can you flame me for family ya tuli bakesi my father has been intelligence for a long time akata bakodomi ba Museveni babagala kusula government balwa abogo nakubanya banne Museveni muzibu ne bakodomi be nababaketta namuvaako banne Museveni muyekera. How can you spy on your family? Ngwagala tange mbu yandi wanga denga avuma abantu my dad has assignments Mbadete mchimanyi kati nze Junior mboyinza okunfuleminga fe family ya fetete gerekeka tuli balwanyi bantalo ya mercenaries oyina gwe yagala ovuma akulemeredde tupangishe yes obugaga bonna tubujje mu kuvuma. We are rich because of era in the government ya Museveni enobera mu entalo kati entalo bwezitabere wotu nali awa let them fight one another oba lwabo gutayagala General Muhoozi it is good let them fight that's when we get money conflicts are good in the politics kati mpuga ne Bobi Wine tebalwanagana leka balwanagane abantu bafune ku sente content tumojjewa Mneze si papa yanguliranga ba malaya he used to buy me women eranze si papa bambiche mwebazaako yanguliranga banne si papa yabiranga nabakazi abanyirira oba baba mujiranga Rwanda ngankubira nanga Junior oliwa waliwo n'omukazi musava nganzija nekati munesi papa obugagga bonna bugenzo anagenda okuva mu komere motoka zezo nabazijjeyo gye zikweka nenga mikwano gye jamuwaayo his friends be yalianga nabo wano muna Uganda akuwa obutwa ku mitwalo 10 bakolera mmere ya leero ayala nakwesembereza nze nebya socialite nabivaamu Tamale was a socialite nolaba nabivaamu luyali kati amuteke nokulati I graduated from a socialite to a technocrat. You know why? Do you know why? Mugano is a Maracongo is socialite. Government is organized as it was in Jawa. Imposing Gorianabo. What about Tamale Mirundi Jnr government in Onentegaba Malaya to spy on me? Bando palopadewa genosalembo emirimu gyegwanga njikolera mu lodge mwagala njikolerewa mbwamweva in lodges and bars. Where do you want me to be? Mwegana mumanyira kwambera wali nakulabye ku Nicodemus mwatugamba Junior ne tata we basiba maloji. Where do you want us to be? Mwaje mututumye. Let us be in lodges and bars. What's wrong with that? Mbu Junior ne tata we banwanyi omwengo badaga tunwe nkali. Are we Muslims? Is this a Muslim country? Let people drink. Bagaba ko mbu omwenge gwe tetugunwa. Of course we drink. Kati tweto olwecho. Mbu every time tuba tutamidde. Where do we get this knowledge if we are ever drunk? Gwatagunwa ngoli musiru. You want to put us down? Bishya munonya yechi tuchopotinga down. Kati kyali kibatwale wa Jerusalem ndope. Mbu Junior mbwe emirimu gyegwanga njikolera mu lodge ne mubala. Which kind of hearts are these? Mukungu kyatabira mu lodge.
musiba muserena muli mukola ddwiro naffe ketubere gye tuli ntumulimba nnyo engambo zibasusse at my age what do you want me to do Bobi Wine netabira busabalanga awuga mbujuni yava ku bakazi bajja kutta bwensala wombere ku bakazi munyiga omuntu wadda ku basajja oyo musiyazi bweye kubaka sabuni nga muyomba kati mwagala tukoleki what do you want us to do Ugandans bwe kubaka sabuni musango bwagamba nti oli musiyazi musango bwoba n'abakazi bangi nti oli mwenzi what do you want us to do now tuwe mu bya kisirusiru mujuni yawegendereza abakazi bosi jja kubata bobe bajja okunzita since the times of the Garden of Eden God created the women to be our companions whether I have 4 or 5 I'm fulfilling God's companionship Techiri mu Genesis the first book in the Bible that I have created the women to be your companions but how can I live them tulwanisa bisiyaga ate mutuvuma the women have never been my problem nera munnangira wano banumba ne bankuba kibasajja mivule ne kigambo nabadde mu bwenzi mbunabadde ne muko omusajja really mbujuni ya women will kill you nga we batani gamba will kill them ate abakazi ennaku zino muyina omuzeera gwe muyina okukomya mulya nnyo transport w'abantu naddala mu buwalamu obwa university mmwe tukuweereza sente ku mobile money toyagala kujja nja kusanga nkukube bw'oba owulira ng'onalya transport w'omuvubuka tomusaba n'omuntu omuteerako eza boda ajjako essimu abakazi njagala obbabulira mukomye omuzoogo